Ubuno omusajja Jonathan Chobo w'emyaka 29 omutuuze w'Ekirinnya yasalawo okufaana abaana be naye nga tabasudde. Chobo alina abaana babiri okuli Jonathan Mayambala w'emyaka 5 ne Joel Chobo w'emyaka 3 naye ng'omu alina obulemu ku mubiri gwe. Alina amannyo mu kago naye ne bw'oteeka bw'otuluga otalulumba. Tasobola kweriisa wadde okutuula ku kaabuyonjo era ng'afuluma mu ngoye. Banne kasitambulako bati nga badduka misinde nga bamugoba. Chobo agamba nti yafuna obutakkaanya ne maama w'abaana bano oluvannyuma lw'okutabulatabula amaka ga landlord we Kasule nga yali akola olugamba ku bakyala be n'akitegeera bw'atyo n'alabula Chobo agambe ku mukyala we alekerawo okutabula amaka ge. Naye yukatandika okwekyanga lwaki alaba mu nze lwaki agamba nze lwaki nze bwetwava olutalo lwamu n'afuluma n'agenda tewaddamu muwuliza. Chobo ayongerako nti yasanga obuzibu bunene okulabirira abaana bano kubanga avuga kagaali ng'akeera matulutulu n'agenda okusomba ebintu mu katale Nakawa n'aleka ng'abaana baggalidde mu nju olwo n'akomawo ku ssaawa 7 ez'emisana n'abaggulira kyagamba nti kyabulabe eri obulamu bw'abaana be kyokka ng'agamba nti yakikola nga naye tayinza kubasuulawo nga nnyabwe bwe yakola. era oba olina okugenda obanoonyeza ekyokulya Mbasibira ne mbaleka then benkomawo nindyuka nkolaki mbawa caayi. Mu kiseera kino landlord yamugoba mu nnyumba olw'obutamusasula bulungi ng'agamba nti yafuna ssente entono ng'era zaakozesa okugulira abaana be ekyokulya ng'ez'okusasula ennyumba tazirina era nga mu kiseera kino asula bweru. Chobo ategeeza Bukedde TV nti oluvannyuma lw'okusoberwa yafunye omuzira kisa Nnaalongokawo yamusigalira n'abaana bano ye n'abaleetera ekyokulya nga bw'anoonya ennyumba kubanga talina ssente za kusasulira mukozi anaasobola okubalabirira. Nnaalongo agamba nti omwana ono aliko obulemu yasinga okumutawaanya kuba yeeyamba mu ngoye ate nga tasobola kweriisa. Bw'atyo Chobo asabye abazira kisa okumuyamba ku baana be naye nga bamukkiriza okubalabako n'okubawa obuyamba ate jo naye yeetaaga okusoma asobole okubeera ow'omugaso mu maaso. kasita abanga ngambye nti ojja kujja kwekunzikiriza okubalambula. Abasomi b'olupapula lwa New Vision oluvannyuma lw'okusoma ku Chobo bamuwadde emitwalo 20 zimuyambeko mu bizibu by'alina nga zino zimukwasiddwa Gladys Kalibalo wa New Vision. Waliwo n'omulenzi w'emyaka 2 Cyrus Wandera ng'ono mutabani wa Julius wa Kameri ow'omugombola y'e Busoba mu disitulikiti Mbala asabye abazira kisa okumuyamba ajjanjabye olw'okutawaanyizibwa ekituli ku mutima. Mu kiseera kino omwana ono akolola musaayi kyokka nga bazadde be tebalina ssente zimutwala mu ddwaliro. Baŋŋambye mutwale Mulago yalina okujjanjabibwa. Wakamere adaajanidde abazira kisa bamuyamba ajja omwana we mukyala amuleeta e Kampala asobole okufuna obujjanjabi. Ssente sirina ssaawa zino nalina eporoti yange nenjitunda nalina ente nenjitunda ssaawa zino era bwondaba nga bwefaanana. Ate omukazi Shifa Aliya nga yatomerwa emmotoka atubidde n'omwana we Alejandro Daniel ow'emyaka 4 azimbye ebitundu bye eby'ekyama nga tawaanyizibwa bulwadde bwa aniya. Kino ekintu kizimba n'asula ng'akaaba n'asiiba ng'akaaba naye sirina ssente bannaye sirina bujjanjabi. Ono agamba nti asanze okusomoozebwa mu kiseera kino kuba bba yamufaako mu kabenje nga kati beetaaga obukadde bunaalongoosebwe. Abalaba Bukedde TV bannange nyambira Kristo omwana. Sirina ssente, sirina busobozi bwonna, sirina buyambi, sirina nnyamba, ndi nzekka.